yaggulawo essimu okusaba Lwomukyana ennamba yaggulawo essimu ye asabe Honorable Lwomukyana ennamba agenda okugiggula bw'ati nga bw'onajjamu password mu simu jjukira ky'oba wasembyeyo okugira kye kisooka nga page eriko pornography. Lwomukyana n'amugamba ndeka nze siwa nnamba yange bantu balaba pornography. Mulyanyama ova mu program olina pornography omwana omuwala omutazze oba mu kukyamuukira yasalawo ambuukire abuukire ne bba wange ko buli omu yeebuuza Namire gwe baleese okwogera ku bya kkooti gw'amangu ago obwongo bugenze butya ku bbaawe. Yasembayo okulaba pono. Yaggulawo essimu ng'asaba Honorable Lwomukyana ennamba. Honorable Lwomukyana n'agamba no, I don't give my number to people who watch pornography. Wow. Nga last gundi page kugana otunulira ebisajjasajja mujja abasajja abategeevu mu paliyamenti mukomboozezza ebikulekule bannange okuva lwe natuula bwe nti mu studio oli omusajja n'atandika kungu ti bannaaye ne Honorable Namire tubadde tukyali wano n'atuuka oli n'akyamukirawo atandise okuwa amateeka mu studio oyo mumujje wano ne mugamba gundi ebimuno ne mu break yatokotanga ebimuno temwamira bakumpewo babajjangayo kyate kakati ono lwaki mumuleese kuba tayagala nseemanye mazima nemuga gundi amateeka ojja gaweera ku mikebe gya ddagala lyo si ku programu z'abandi nemuganza okujja ku NBS mbamba yambi kuba nina TV eyange tekyali ku leveling up as but he got a taste of a more bitter taste of his own medicine. Ddagala lye lyennyini linakwata akacupa n'akeenywera yageereetera nenga muliisa yakakyusa ebitabo emirundi 3 kuba talina mpapula. Okimanyi nti baafuna court order emugaana okwewandiisa Mulyanyama n'agenda mu kooti n'asaba court order emutaasa yeewandiisa. Goli mukwasamira Namire gwe Mulyanyama nti lwaki kooti ye yamulangiridde naye gwe ate naawe kooti ye yakukkiriza weewandiisa ku nsonga ki za bitabo kye kyakutwala ku Kalangwa ng'ate Kasolo wa mu regioniyo anti bwe nali mu bavubuka nga neesimbyewo ne Honorable Kirabo yali aveero weero era Kasolo yawagira Kirabo wadde nze nali wa mu regioniyo era naawe ensonga ze nti bombi ba NRM. Kitegeza akasente ke bansibidde ntambi yasibye akasente kitegeza nkaliye emitwalo 2 nazo sente nawe emitwalo kanzikuwa zimuwe mpaka sawa zimuwere bwere mugaya Namire no kuzikuwa yazikuwadde leka nawe Honorable akamanyi mubeera Kampala n'abalimi bafe ab'emmwanyi eri Masaka toyinza kujja n'otandika baleekaanira bakubuuza osibyewo sente mekambo mitwalo 2 omulimi w'emmwanyi akuwakuwanirira n'abalimi bafe n'abalunzi bafe ab'enkoko toyinza kufubutuka eri n'otandika okuleekaanira mu Stenseni ne bakubuuza owaayo osibye sente mmeka ezikuleekaanya nti mitwalo 2 naye mbawe Kampala kanjala eri Kampala bannange njayo bankiikirire yonna nayo nanzije yonna mbakiikirire abiringalye galye naawe ogenda beera mu Parliament ngenda naggakuwa omwongere angaye toweza gwa 8 ntambi yakola mulimu ki ogumutegeezesa ebyamateeka asimuula embalaza za kooti oba ayera lujja okweperegesinga kuli e Kampala wano banna buli abuliddwa ebyokukola nti kanjogere ku bantu. So tuli wano ne Honorable Justine Namire Nsubuga sibe kiri eri mulala mwami Nsubuga ali atya mulungi nnyo alhamdulillah ekintu namulaba mu kalulu abaddewo nsaba weyanjula Honorable gazetted kubango abadde mu kintu ekyo akikolerera okumala emyaka egiwera 5 ng'ataddemu ssente eziri mu buwumbi bambi ani omukyala oba okiraba nti omuntu ono yeetaaga support so mwebaza otaddemu nga kawumbi eyo tuveeyo kuba bwennazoogera abantu bajja kutya mujja kunsabira nnyo n'okusinga bwe mubadde munsabira bwennazoogera mujja kwewuunya nti naye ddala kino kiki Honorable Soka weyanjule bulungi nnyo tutandike emboozi. Amanya gange nze Justine Namire Nsubuga ndi mukyala munnamateeka. I am a lawyer by profession by Makerere University.
ate ndi mukyala muna business. I am the youngest television owner mu ggwanga. Youngest television owner. Underline the word youngest. And the only female television owner. Underline the word? Only female and youngest television owner mu ggwanga lyonna. Oyina TV yo. Nabudu television ebadde ku mpewo okuva omwaka ogwa 2023 naguno gujja kweri ku mpewo ewereza bannamasaka ewadde abaana baabwe n'abaami baabwe ne bakyala baabwe emirimu. Basebo ne banyabo ndi mukyala mufumbo, omwami wange ye muzira mamba Hamza Kennedy Nsubuga omulungi ennyo anjagala nnyo. Masaka City eyo eyina ebizibu bingi era omuntu alengerera okumpi ayinza obutabitegeera naye Masaka City kyekifo ekikyasinzeemu baddabodiira mu byobufuzi bya Uganda ng'ayambala gomesi era n'akugamba nti wano nga tabangako ng'agirimu opportunistically naye nga ne lwe yeetaaza ate okweyambisa NRM naye agenda n'agyeyambisa. Kyekiri e Masaka. Kati omuntu ali genuine nti you are a genuine NRM oba you a genuine NUP candidate okuwangula e Masaka my friend oyinza okubundula ettaka. Omuntu ali genuine nkiddamu nga gw'oli genuine mu kibiina kyo nti kyoli bagambye waliwo abanuupu bwe waliise abatambulira ddala mu sitayiro ya nuupu abafuna zikaadi e Masaka bannannungi bonna baabasuula kasita oba nga tosanyusa Namayanja anti Namayanja ye meeya mukyala mukulu wa nuupu meeya ye yabuulira ekitebe ekya nuupu ani ow'okuwa kaadi kati gwe nooba oyina gurawundi oba biki naye nga ye ng'omuntu si musanyufu gy'oli okafiiramu. Ate nga ne Ssebine yafuna kaadi bw'atuula wansi wano mu kamera tayinza byogera naye bw'atuula wansi n'akutottolera essente ze yafulumya. Ndowooza ali byeyogerera ebyo ye. Ffe Ssebine yali mukwano gwaffe yabeerako mu PLU. Yali mukwano gwaffe. It's not a crime. Yagamba nti by the way it's not a crime bw'aba yaliko mu PLU n'amala n'asaba kaadi ya NUP. It's not a crime. Neffe tumanyi essente mpitirivu. Kati kyekyali kikkubya mu kamyufu anti bamanya nti Namerono bw'akwata kaadi mu buli ngeri ajja kwerwanako ne baplayers ab'enjawulo mu gavumenti bamuwagire because she's very resourceful ayitemu afuuke member of parliament. Wamala n'obategeera ate bamanyi bulungi n'Amasaka babamanyi. Nati bagambu naawe wali owagira Kalangwa simanyi biki n'ebintu bya Kalangwa wadda mu Kalangwa ekololo anti Kalangwa wa NRM ate nange Kasolo yankuba mu kamyufu anti yali amaze kunkuba mu kamyufu yakulwana Seeke yaliwo ng'obumyufu bwaffe buwedde weerabira mama Seeke obululu bwa Seeke Kasolo mwe yesimbira ne Kalangwa bwaliwo nga ffe obululu bwaffe obwa NRM flag bearers buwedde Kasolo yakulwana wali era ye si yekka yaliko n'emperekeze nga 2-3 ne Kasolo si esaba kunzi wa Buganda. Sibimanyi ojja bibuuza bikyaditodongo kubanga yakulira ye Secretary General w'NRM. Kati nze champion gwe kyakutwala ku Kalangwa ng'ate Kasolo wa mu region yo. Anti bwe nali mbavubuka nga neesimbyewo ne Honorable Kirabo yali aveero weero era Kasolo yawagira Kirabo wadde nze nali wa mu region yo era naawe ensonga ze nti bombi ba NRM ne wabaawo n'abamusoomooza nti naye ate Nameere mwana wa minisita munno yali badde nga mwana wammwe mwana wa cabinet wanga mwana wa colleague ti bonna baki lwaki omukkatira wa mu region wano ku muliraano goyinza n'okubaako by'otuma ate muto naye muto oyinza n'okubaako by'otuma n'ayamba banne mu disitulikiti ye y'ekyotera n'agamba ati nti bonna ba NRM so naffe mu kuwagira Kalangwa twali tumuwagira kubanga bonna be NRM era Kalangwa mwali mu NRM tavanga bombi be NRM. Twalaba akatambi nga omukulembeze w'eggwanga azzeeko eyo Kulaale emu gye yaliko n'okola statement ng'ogamba nti voter intimidation mu Masaka region. Intimidation eno ejja etya era statement eyo
ejja etya mu public. Kati ate byennyonnyola pulezidenti ate mbinnyonnyole naawe ye yabitegeera gwe nali mbigamba. Baani abaatiisatiisa abantu? Voter intimidation eri everywhere. Sometimes eva mu banuupu nga batiisatiisa ab'NRM. Sometimes eva mu b'NRM nga batiisatiisa abanuupu. Sometimes eva mu banuupu nga batiisatiisa ab'opposition bannaabo. Yes. Kati ate ffe ekitundu ekyaffe kyali kiri cosmo in terms of politics and even in terms of other things. Ffe tulina amawanga mangi, tulina eddiini nnyingi, tulina n'ebibiina by'ebyobufuzi bingi e Masaka by the way. So kutiisatiisa kwabangawo. Kati nze nayina omuntu era nalaba ab'ekibiina ekimu bayomba nnyo. Naye ate by the way omu ku bantu abasinganga okutiisatiisa abalonzi ab'NRM ate yali wa DF. Omusajja bamuyita Lubega. Ng'abasangira ddala nga balina ne stickers zaffe ku ppiki n'abakuba. Ebipande byaffe billboard nene bweti ng'awalampa omudaala n'agiyuza. Billboard ya bukadde butaano. Ng'ali powered by who? Okuyuza ebintu bya NRM. Kye nkugambye nti kizibu kyali kyajja mu city mwe nali nnoonya obuwagizi. Ng'abantu okutiisatiisa bannaabwe depending on who. Simanyi lwaki abamu baapakuka, nze omanyi politics w'oppakuka tantiisa. Abamu baapakuka ne bagamba agamba ffe bwe mba soogedde, nze nagamba waliwo abantu abakola voter intimidation kuba NRM. Era president bwe yajja omusajja oyo twali twaripootinga poliisi nemukwata naye nga yamuta mu mbeera gye tutaategeera. Naye nga yali mubi nnyo towards NRM supporters. Nawulirako oluvannyuma nti n'ebipande eby'abanuupu yali abitimbula oba n'ebyabaani whatever. Nenze my focus yali kuba NRM kuba bemmanyi era bensinga okumanya ate benali nkwatidde flag. Kati ekigendererwa kyali kya area yo w'obeera president alemefuna kubeera na crowd what? Sikitegeera nti bwe babanga abantu kuba omukolo ogwo abantu bajja tebajja abantu baali bangi numbers zaali zeeyogerera gy'emikolo gyabeeranga ku TikTok live gyabeeranga ku TV buli omu akimanyi era ne president yagenda musanyufu nnyo ti crowd yali nnene bulungi wabula yalisinzeewo. Nakozesa olulimi nti wano waali baddewo ennyanja y'abantu. Ennyanja y'abantu eba bigger than a crowd. Eba bigger than abantu abangi oba namungi w'omuntu. Ennyanja eba massive. Nalinga mu luzungu nalinga nti kyali badde massive okusingako wano. Yes. Okutiisatiisa abalonzi. Okutiisatiisa abalonzi gye kiri e Masaka. Era kibadde kingi. Era n'abantu abamu abaaloopye obululu bwabwe okuddibwamu. Kati Dr. Abedi yawaabidde kuteesa kwa Nuupu ayagala by election. Naye ng'ebimu ku bye yanokoddeyo nti abawagizi be baatiisibwatiisibwa. Ate Namere bwe yakyogera abamu ne balaba ng'ayogedde ekyokuzannya. Nze ebintu mbyogera nga bwe biri ti abawagizi baali batiisibwatiisibwa naddala aba NRM. Voter intimidation yali ku kika kya waggulu. Teri muntu alina kutiisatiisa munne. Kuba omuntu yaligambye nti honorable kubanga mwagala situla kibiina kyammwe oli mu region emu n'oli ali mu region emu honorable Kasolo lwaki temukwatira wamu nemubanga mutwala waggulu ekibiina then okubeera nga ne mu kuwagira owagira Kalangwa okitegeera ebintu ng'ebyo. Ate ekikyenga tokyogerako bw'oba example ekikyenga tokyogerako lwaki toyogerako kiki nti ye naye lwaki abawagira ab'ebbali ng'ab'omu region wemu. Why? Lwaki tutuuka? I'm not ready to discuss Kasolo really. I don't give him that much of regard nga gye mumuwa. Nakola ebyo byenkola ebyanga ama woman member of parliament agenda kwambala skirt ajje yesimbewo Masaka. So let him concentrate on kyotera erina ebizibu erina very poor infrastructure erina ebizibu bingi n'ewaffe e Masaka gye biri ebyaffe. So nze kankole ku by'e Masaka naye akole ku byakyotera. All right. Kugasira lwaki it has to be a topic. Kalangwa twamuwagira kubanga wa NRM si musango seeke bonna yaba vetting era bonna ne I don't see how like you're bringing an old topic mbadde nsuubire okumbuuza ebintu ebiriko by the way Farouk ndaba ombuuza ebintu ebiri boring. The program is boring agenda ku I thought it's a current affairs show. Kiringa okundeeta wano n'otandika okumbuuza ebintu nga bikadde nnyo you know. People are now talking to Namere, a woman member of parliament elect. Okay. They need to hear from her. Honorable,
njagala the status quo kye baagala owulira bino byobazaamu si bikulu Kasolo whatever yeesimbawo ne Kalangwa Bumbi nga BNRM. That was an in-house battle. Okay. It's not a big deal. Tugende mu kalulu kano recount eno ejjetya era recount eno why recount because bagamba nti opponent we yali akusinza obululu bungi obuteetaagisa kuddamu kubalwa. Amateeka gali luddawo. Ani yagamba nti recount okugiddamu basinziira ku bulwoli bwakusinze. Manchi ino obuzibu bw'aba street lawyers and wannabe lawyers. Amateeka gagamba. Aliwo lawyer yazze ku TV awo na. Amateeka gagamba. Ayogera ddala n'agamba no yeetaaga recount. Lawyer. Honorable Muhammad Nsereko. Nti ki? Ti obuntu gundi yabadde nnene nnyo okugenda mu gundi. Lawyer yenna omutendeke teyeetaaga kola recount kweyo difference yabaddewo. Kati mulamuzi yabadde ayogera ngani ng'omulamuzi nga ki yakwotinze mateeka ki. Muhammad Nsereko going on TV and bleating about anything. It's not a big deal. Bino bya mateeka. Oyina kukwotinga mateeka yakwotinze etteeka ki. Abantu bonna bakimanyi nti omuntu osobola okwefuula nti omuntu omusinze obululu bwe buti naye ng'obbye bubbi. Era ng'ekikuteesezaawo obululu 5,000 kumaliramu ddala ono maanyi nti omusinze tekijjaawo kiri mu bokisi. Osobola okuzeewo 5,000 nga actually tozifunye. Okay. Era ze yafuna entuufu baazimubuulidde gy'ali 2,300 ne Namere ze yafuna entuufu. First of all, recount zonna ze wali olabye mu nsi abantu bonna baba batambulira figa esooka ebeefaanaga. Tegedde bulungi? Tinayina 2,10 ng'ayina 2,5 2 sorry. The bottom line is emeka 2. Era egyo gye gitanula omulamuzi n'agamba gwe imagine eyinza okuba nnene kuggwa alabira mu 10,000. But what about the 20,000 people abatafunye bwenkanya? Buli ayina 2 n'ono ayina ki? 2. Abantu aboogera ku musango guno buli omu ayogera okusinziira ku kyawagira. Nja kusaba ompeeyo example ya legal expert ng'ayogera ali Newton. What does an expert do? Expert akwata n'akunnyonnyola sayidi ya Namere. Namere ono byayogera asinzidde ku kino. True. Naye ate ne Nalubowa byayogera asinzidde ku kino. Oyo gwe bayita expert. But these weaver birds ajja n'aleekaana buleekaanyi olw'okuba opposition ayina okuba bukubi. Those are not experts. Those are opposition supporters and noob supporters who are hyperactive. That's all. Tewaliiwo nnyo kyamaanyi. Legal expert. Legal expert yati. Expert abeera neutral. Akubuulira okuviira ddala nga bw'olabye Honorable Mao bwe yakoze. Era Kagwanjala yabadde agezaako muteekamu ebyo ebyabwe ebya excitement ebya blabbering. Namugano no omulamuzi awa recount okusinziira ku mpaaba. Empaaba yereeta recount. Empaaba kyalwopi kyekireeta ki? Recount. So sebyo ebyamwe bye mulimu bye mwerimba ate waliwo difference bweba yaliwo lwaki tebagisanze mu box. Lwaki mu box yabuze? Abantu babbira ddala obululu. Okubba obululu kibi. ONRM bw'aba yabubba kibi. Owa NUP bw'aba yabubba nakyo kiki? Kibi. Ya. Okubba obululu kibi temugenda kutambuliza ku ggwanga ng'ebibi birungiwa ku sayidi emu. Ate ne biba bibi ku sayidi endala. No, that's not democracy. That's not democracy. Ekibi kirina kuba kiki? Kibi. Tonnalabako omuntu yenna nga wa Masaka City akutte kamera n'alumba Namere nti yabbye akalulu ng'oggyeko Nalubo n'oyo omukazi Namayanja bokka. Tonnalabayo omuntu mulala n'ogwo? No. Puzi nalabyeko n'omukazi omulala era omukadde oba muganda wa Nalubo oba simanya yaani I don't know. It was like a group of wabadde waawo abakazi sibamanyi. Ne nawuliddeko nti baganda ba Nalubo beekyotera mbe nalabye bali mu kamera tinnamerera. Naye omuntu w'e Masaka omulonzi tewali n'ogwo. Tewali n'ogwo oba WNRM oba opposition yatunudde mu kamera laga nti Namere yabba akalulu. They know the truth. Nawangula akalulu ka Masaka City Woman MP.
I won that election completely, and also I miserably defeated that woman. Omanyi ekisumbuwa abantu bano balina ekintu kye beeteekamu nti Masaka City NRM tewangulayo. Kyaleetera Nalubowa obuzibu nti yanyooma right from the start. Awo yatandikira okugwa. Era Nuupu ono tabamalira nnyo biseera kuba teyanoonya kalulu. Nalubowa yatandika eddedda 2023. Kamba oyo Namere ne bw'anaakola ki? N'ogenda n'oyamba abanaku, n'ogenda n'oleeta commissioner wa urban planning, ne musinkana ababoda ne mubabudabuda, n'ogenda ne batereza emikutu, n'ogenda n'ogamba bannaye be bagoba ku butale bw'obubuulo, nedda kambayirewo omubiri temubagoba, nti byonna ne bw'anaabikola bagaye balisi bantu. Omanyi emirimu gy'abantu Namere gy'ataasizza mu kibuga Masaka ng'ataasa survival y'abantu nga gw'ojjo ogabatukana mbw ebibiina. Omanyi abantu, no, I'm giving you real politics. Kubanza I'm a real political player. Real politics are jobs. Real politics is capital. Real politics are markets. Omuntu ajjeewo akatale k'ebintu bye. Real politics are services. Abakyala, omukyala omu yankubira balemedde sister waawe Mulago, omukyala yafa azaala mu specialized. Yafa azaala nga bamugamba nti okuwa the dead body mwina okusasula $1,19,000 nga byenda babeera bakola abantu eno e Kampala. Nayiwawo omubiri ne in just less than an hour nafuna Dr. Diana, Permanent Secretary for Ministry of Health, n'atuyamba in less than naye nga abantu bali bamaze ennaku nnya mu kyalo bwe basementana bwe bagiziika bwe ekyalo kyonna nga kisasaamadde nga it has become the talk of the town. Nenkyogera nabo ne baga this is not correct. Omukyalo ono yatandikira mu ddwaliro lya Government Health Center for Mukono nadda ekiruddu tukkirize yebadde ensobi yaffe ffe twamugayaaliridde. As government, you can't charge that money. Omukyala ne bamuleka, l'ambulance ne bagibawa ne baleetera bwe. Those are the life changing. Nga olwo bapanze okukubira Kakande, the incumbent, bw'abalimba kambatumira ono kambatumira oli mpaka bwe yalekerawo okukwata essimu. Oli nabagamba munoonye Namere byajja n'okimala. Kati ebintu ebyo bizze byeddiringanya bingi eyo nkuwadde just one example. N'osanga abazadde wabweru wa geetiyo nga babagobye school fees mu ssomero erya gavumenti. N'ogenda headmaster n'omunyonyola amateeka gakwatagana ku universal education. Ne baddayo ewamu n'ogaba scholarships z'abaana 12 miliyoni 3. Nozikwata nozibayo abaana ne basoma. Kati nzize mbeera mu bantu nga bye mbakolera bireka a personal effect ku muntu. Ng'omuntu oyo ne bw'abawo NRM ne bw'abawo opposition mu mutwe gwe asigala gamba ye Namere nja mulonda. Kyokka ng'ate Kakande Nalubowa ye eyali alamuza kaadi ya Nuupu ayogera ekintu eki e Masaka tebalonda ye NRM. Namere ne bw'anaakola atya yanyooma. She's carrying the cross of demeaning an opponent. Kibi nnyo ne bweguba mupiira tonyooma nga opponent. Era nekyogeranga ne ku mizindalo ne makereziya neki. Nga bwe babiteekamu Kabaka, simanya Kabaka Ssaabasajja anaawulira atya bwe babiteekamu Bishop bwe babiteekamu ani nze nga nsirise. Abasiraamu bwe basituuka nga balina omuzikiti basonda kino nga ngenda noonya mu mikwano nkuŋŋaanya nga ndeeta. Y'olubaka omuzindalo waliwo wano abalowooza nti eno Masaka tutunda ntunde era eno Masaka tebalonda endaali muzinga nsirika. Bw'okyogereramu okuŋŋaanyiza ono sympathy kwayo etudde esonda butebe esonda ssente za butebe na ttenti ti okay budget eri mmeka nti $15,000,000 ze nga ndeetayo $2,000,000 y'olubaka akazindalo ng'avuma Museveni nga bagamba nga abo bannamere ne bwe bakola batya mulina babuula. Obijjawa
kati namala ebbanga nga ndi in a very personal connection n'abantu abo nga ye akanya kukola kintu eki kunyuma. Omuntu yajjanga nankabira abantu besobola kwogera mannya nakamba Nameere nga bambaza omufuula ab'omusolo ekyamazima miliyoni 7.3 ze bambaze ku bintu byange nyamba n'omukwata mpola mpola ye Kampala n'otuula n'abakulu ne baddamu ne bamubala ne bamuga kale sasula 42 omuntu oyo ng'alina abakozi 10 asatu nakugamba weesirikira akeera ku makya ku lunaku lw'okulonda bonna kulayini nga balonda Nameere si tebali ku bya ali wa kibiina ki asse kulonda ani Nameere nazimba nnyo personal touch n'abantu nesinga ekibiina kyange nabandi bagamba mbu abantu tebakwagala toliko ku ground baani abakyogedde spare me that nonsense baani abakyogedde nkuwa miliyoni 2 ndeeterayo omuntu oyagambye Nameere tali butoli muganzi ndeetera omuntu oyagambye nti Nameere tali ku ground. Olaba ne Kagwanjala bwe yabadde ayogera ne minisita Mao minisita Mao yamugambye naye temwanguwa nnyo kubuusabuusa wiini ya Nameere aludde nnyo mu baki Masaka n'abagamba nze Nameere yankyazaako nga sinnafuuka na minisita wa justice yakibagambye ku mpewo nti yankyazaako ng'akuŋŋaanyiza abantu awo ku TV simanya skills training simanya mentorship kati muyinza okulippira omuntu eno ekyamazima yawangula oyo Mao teri ayinza nakukijja mukama kabeere Nalubowa tannakyogerako nti Nameere tabadde ku ground no ground eyange ebadde tekebera kati bagamba muri count basanga box ground ya Nameere badde neze nkugambye problemu ya Nalubowa yonna gye yatandikira gye yatajja kubuulira nsi mazima kunyooma omutwe gwe gwamugamba nti e Masaka bo balonda nupu pati e Masaka tebasobola kulonda WNRM kyekyamukuba obijjamu abavubuka bajjanga ababoda boda onale baba kutte piki yange boda banja ngisasuddeko emyaka 2 naye wiiki 3 zansumbuye biki bagiremedde oluusi nga nange sente sizirina either n'omuwaako ntono oba n'ogenda n'obannyonnyola nakozesanga nnyo okunnyonnyola ewavudde ekizibu oli n'omugamba muweeyo wiiki 6 nja mweyimirira we bimulema bityo jja gimuggyako n'ezimulemye nzikusasula ne bazimuwa oli teyabikola Nalubowa teyabikola ye yabanga ku kimu bajja muwa kubanga yakutte kaadi ya nupu kati ekya boxi zino zibagamba nti basanga boxi ensumulule okumalirayo genda ku poliisi kati teri kintu neokuntuuma looya w'abayiribi kubanga lyerinnya lye bampita mu Masaka City abamu bampita mamito wa papita balala looya w'abayiribi bw'olyogera buli omu ategeererawo oyo oliko Nameere abala komanda okuntuuma amannya ojjanga abantu ku poliisi nze natuuka nga oyinza ogaa nti nkola ku poliisi na kooti everyday ono bamukwatidde ebbanja ono babayodde simanya tawunikira akasimanya tebakolera ku makubo simanya tebalina kukolerawo ono wa piki ono byabadde bitya ono musajja amugoba mu nnyumba ono bano ab'ettaka ababbi b'ettaka bateekawo nnyo akasango ka trespass ne basibirako abantu innocent bano obadde obajja mbebyo byensiibamu ne biryoka binspike nga biti mu bantu nga n'atakwagala atyo kyogera kati ono mukazi wattu ye yakanyanga ku nnyumba wano oyo ne bwakola atya akalo ne katandika simanyi nina ekirowoozo ekiŋŋamba nti omupango gw'okubba olwedde gwaliwo ogw'okubba akalulu Nalubowa okubba akalulu kuba nze saagala kuwaayira nze saalabako Nalubowa nti ali mu kalulu rigorous lyakanoonye omuntu wa Nuupu gwe twalaba nga anoonya akalulu kuuma n'empiya omukyala gwe bamumakaali Sawuya era Nuupu e Masaka yali divided nga bangi bawagira Sawuya waliwo olumu baatukyaza ku TVM Bukedde TV abantu abalaba programu eyo kuba nayo yatambula nnyo ndoza mu bakandidate bonna be baakyaza programu y'abakandidate b'e Masaka yasinga wabaaliwo nga bagikubamu ne repeat naye Sawuya yagamba Nalubowa nti mukazi gwe toyina ground
era nze nazze kutaasa kibiina kyange baleme kutuwangula nga bigambo bya Sawuya. Not my words, biri on record on national television. Ng'omukazi gwe muŋŋamba nti nabbi babimugamba munno ow'ekibiina kye amugamba tolina bantu amugamba tolina ground nze kyekyankomezaawo mu kalulu nga Sawuya bwannyonnyola era namugamba mu kalulu kano tolina kati ne tumugamba bw'aba talina ground ate yafuna atya kaadi abaabukedde baakibuuza ti enfuna gye yagifunamu agimanyi. Omukyala yamusongamu engalo bbiri namugamba enfuna gye wafunamu kaadi eyo gikola ki ogimanyi. Kati oba kaadi yagifuna Mankwetu, what makes you believe when owin gye bapanze nayo teyabadde ya Mankwetu? Omukyala yamulemerako era nkusaba if you can get that clip gikube mpoozinkaamu gikube. Owapateye nga mugamba tolina yamugamba kaadi eyo enfuna gye wagifunamu ogimanyi. Omukyala bwe yamugamba kuba baabukedde baabuuza kati ate yafuna atya kaadi bw'oba ogamba talina ground. Namugamba enfuna gye yagifunamu agimanyi ne ground tagirina. Kati bwe tujja mukaawamu ne Namere nagamba nti omukyala y'omwoyo Nalubowa mukyala Sawuya gwe yasongamu olwo ne Namere amusongamu olwo nti gundi gwe tawawaanidde waliwo bamafiya abaakubbiddde ate n'owakana. Tosobola wakana. So ebintu by'omuntu ono bizze biri questionable. Ebya Nalubowa bizze biri questionable. Namayanja oyo neya kugamba gwe batwalanga oba Kamala byonna Wanuupu mu Masaka City okuva ddala ku driver we yakulira kunga something bonna baali basawuya tebaali bawagizi ba Nalubowa. Era oluvannyuma ennyo kubanga atuula mu edit awagire Nalubowa byali bya ddiiro. Yamugamba nti ez'emmotoka zonna ez'emmotoka ze bawa BMP Nalubowa alina kuziwa Namayanja. Ne bayiwa omukono ku ndagaano ate zonna nzirina ate naziteekamu ssente ozifuna. Nalubowa yakola atya? Endagaano ezo naziteekamu ssente okuzifuna kati nze mbalinda beejingire mu High Court. My God. Ofa nabo. Mbalinda beejingire. Ogwo si musango okutunda abalonzi. Okola endagaano mu gambye mbalinze bakwate ku fa ku bino bye babalimba palapasa tebanagendayo mu High Court kubanza sinna abagambe Nalubowa yagenze ani si byakugamba ebya kooti byakola si byakugamba n'obulwe wagwa bangi abagamba nga ngenze mu kooti naye ate emisango twawulirako ena mu region nina obeetano naye nga buli district wasanga nga buli muntu akugamba ngenze mu kooti ebya kooti byakola so kati goli ready it's a doing action oyina okubanga oyingidde mu nkola bya action tebana kusavinga gwe going to court is a doing word. It's not toyogera bwogezi nti kakati bagambye taline kanso muyizi muyizi gugwa ngabo yamala gwani ngabo yamala gwani ogwankeretanya ni yagubaddemu ogwataatawo ne gundi atolooza ogugwakoma wera recount muyizi yagiwakanya ne bagibawo wabula boxi zasanga ogwasewungu muyizi era boxi zezatta omusango so si muyizi tiyaguwanga muyizi kazo muyizi kati kankubu kati kukya Nalubowa tebakulimba nti muyizi agenda kwemalayo omanyi sente muyizi ze yateeka mu kaadi ya Nuupu ate n'atagifuna naye abakongooza bigere obuzibu omugenda ofuna mu Namere nti ababulira point blank muyizi yateekamu sente mmeka obuzibu omugenda ofuna ku Namere kati nze bino byendi mu kugamba Masaka waliwo ali mu kubiraba ng'akuba engalo abuukire na mu bbanga agamba omwana akikubyeko ate nekikusesanga ba Nuupu muyizi kanso muyizi emisango gya Nuupu ayinza n'okuba akolera bwereere musajja wattu obijja luddawe miliyoni 2 mwezi Nalubowa ze yawaddeyo ati sirina kye simanyi kuba nasooka n'enzimba kye bayita spy network sirina kye ng'omwetoolodde ennyo politics bw'alina okuba nati ye kyawakanya basanga box mbwe tteeka ligamba box omusanga box nga nsumulule akalulu temukakauntinga temukabala teeka ki bw'oliwo omusango ogwasalibwa ogwabyannyima
high court yagusalako Ngoma Njine versus Byanyima basazaamu recount kubanga oli yasaba recount nga Ngoma Njine yasaba recount nga Byanyima yawangudde already gazetted. It was the main core cause. Yali already gazetted. Yes. Now oli already gazetted. Ebyo boxi nawe byali byakulimba. Tebyali mu kaboxi. Ebya boxi byalinga ebimu ku byabadde mu musango ku kooti byawaddeko comment. Nenge ekyasazisaamu okubala akalulu. Ekyasazisaamu ne bagamba nti don't count mu musango gwa Ngoma Njine versus Winnie Byanyima. Kyali nti Ngoma Njine yagenda okuloopa ng'ate Byanyima already ali gazetted. It doesn't work. Kooti kwe kugamba recount bagikola eyawangudde oba gwe balangiridde tali gazetted. Ne mugwa Singi Katongole ekyasazisaamu obuwanguzi bwa Singi bwe yafuna mu recount tiyagenda okuloopa Kasibante bakole recount ne Kasibante already ali gazetted. Ate mu in this case yenna lubo teyabadde gazetted bino mbimanyi. Abantu befumba nogamba musajja tutikyoto kuwetokosa n'otokosezaamu n'abalala abatayina musango. Kitegeza akasente ke bansibidde ntambi yasibye akasente kitegeza nkaliye emitwalo 2 nazo sente nawe emitwalo kanzikuwa zimuwe mpaka sawa zimuwere bwere mugaya namere no kuzikuwa yazikuwadde leka nawe onalebo akasente mubeera Kampala n'abalimi bafa ab'emmwanyi eri Masaka toyinza kujja n'otandika baleekaanira bakubuuza osibyewo sente mekambo mitwalo 2 omulimi w'emmwanyi akuwakuwanirira n'abalimi bafa n'abalunzi bafa ab'enkoko toyinza kufubutuka eri n'otandika okuleekaanira mu sitenseni ne bakubuuza owaayo osibye sente mmeka ezikuleekaanya nti mitwalo 2 naye mbawe Kampala muye kanjala eri Kampala bannange njayo bankiikirire yonna nayo nanzije yonna mbakiikirire abiringalye galye naawe ogenda beera mu palamenti ngenda naggakuwa omwongere angaye toweza gwa 8 ntambi yakola mulimu ki ogumutegeezesa ebyamateeka asimuula embalaza za kooti oba ayera lujja okweperegesinga kuli e Kampala wano banna buli abuliddwa ebyokukola nti kanjogere ku bantu. Etteeka lya Byanyima lyali bwe lityo abantu babadde balitapuse nkugambye simanyi minisita wa national guidance mukazi wetu simanyi kyamaanyi gagenda mu kuteeka mu kutta ku sipiidi y'okubumbujja kw'abantu omuntu aleeta obulimba buli omu n'abulippira mu ddakiika 2 Semaka n'ava gy'afudde n'adda ewuwe n'abunyumiza mukyala we ne mukyala we n'abunyumiza naye ng'eggwanga bali ku bulimba kwe babumbujjira kyova olaba mutuuka mu makooti ne munyiigirayo kuba mujja na bya bulimba kati tajjukirayo kooti si ya palapasi si ya showbiz ojja nga bakubuuza bintu mugizi yajja mu kooti bafayirinze out of time omusajja n'ambayira namugamba bano bafayirinze ku 7th day weekend nazo mwazitwaliramu ate ziti ennaku za weekend bazijjamu mutemukkiriza kubala kalulu ku weekend kate bakabala waliwo kye bayita special court everybody knows nti everybody knows nti special courts buli amanyi amateeka of course by everybody I mean abamanyi amateeka yes ate simanyi lwaki naye kyenalaba bambi mu ggwanga lino nti abantu abamanyi tebalina maanyi galeekaana abamanyi basirise kyekisumbu wa Uganda tebalina maanyi galeekaana osanga omuntu nga let's say Twitter oba commentary nakola analysis nga banne nga byayogedde bye bituufu naye nga yayogedde omulundi ogwo comment ye gino yeddirewo byayogera bye bituufu abimanyi naye talina galeekaana nansinga bano abatamanyi so ensi si kuleekaana ekyamazima amatuufu special court ebeera etya special court esobola n'okutuula ssaawa 6 ogw'ekiro etambulira ku circumstances eziba ziriwo okubala kuno ko kwatandika mu budde kubanga jjukira bwe tuba tubala akalulu buli polling station ebalira mu budde bwe bumu buli polling station walondera ani kyanja ekyanja bwe balinga babala obululu nga gwe woolondedde Faruku babala
ne Muzeyima wawalondedde yalonderawa Emakindi nayo babala ne Namere gyalondedde Masaka babala at the same time. But this is a magistrate who had 314 polling stations. Okubala. Okay. Of course excluding one a box yali in a broken seal. Kuba yote yajibala. Bajesi bakonyo naye by the way teyajibala. Mwena mwajifiirwa. Teyajibala. So omwami oli yatandika okubala akalulu mu budde within court time. Ekikulu kya commencement ate bino ebintu yabinnyonnyola mu court. Abaana abali ba agent abaami n'abakyala abasigalawo nga ba agent bannalubo wabalabyeko mu kamera nga baleekaana. Omusajja yakola okubala recount eno mu bwenkanya ate mugezi tolaba nti mumuvuma mumutwala ng'omusiru. Soko owa kamera za poliisi nabo bennyini nga kamera za kooti baabangawo nga buli kibaawo eno box eri irregular ng'agikansolinga buli omu alaba. Nalabye abantu abagamba ku TikTok naye nti omusajja box ezo yazikansolinganga nga naffe kwe tuli live ku TikTok. Twaki ate muzoogerera? Kati kyenkugamba Farouk nti abantu abamu beekuumidde mu mbeera ya dinaayo ate ne balimba abawagizi balemeddwa okubuulira abawagizi amazima nti kino ekintu kyabalya. Namere yali yawangula kalulu ne bakabba n'abasuuza omunyago. Bagenda kupika abantu n'oyo yennyini nalubowa bamwongereyo mu high court naye nga bamala biseera bye na ssente ze. High court esaidinge nakiri oba ebagobe nti ebintu ebibadde overtaken by events ate bakomewo era bavume. Bakomewo n'omulamuzi omulala bamuvume n'owookusatu ne appellate court eddako zonna bagende nga bavuma buvumi bantu. Kuba nawulira nti nalubowa ye ebyokugira teyajja mu kubalwa. Beegenti be baaliwo ate oyinza okugamba nti toze ng'olinawo beegenti tegeeza abazze nga ne looya we muyizi yasigalawo. Yasigalawo yagenda luvannyuma ne ba agenti be baaliwo ne boxes ezimu nga be baza identifyingira omulamuzi. Justin Namere Nsubuga akunnyonnyola ekintu ogamba nti judge yabala akalulu kano ng'ate high court omusango yali yagusalako dda yali teyeetaaga recount simanyi biki kati waali akunnyonnyole ekintu nga bwe kyali. Kuba bagamba nti judge y'omu yali mu nkerettanya ye taatawo. Judge y'omu ye yali mugwa Ssewungu n'asanga box nga nsumulule n'akagira eza Ssewungu zalinga zaali mmeka? Eya Ssewungu yali zaali mukaaga. Zaali mukaaga ewa Muzeyisa Empijja then eri mu Basewungu zaali musanvu. Okay. Out of nakyo kisome nakyo kiddemu out of 7 out of what? Ssewungu tebaweza polling station 10. Ewa Muzeyisa Empijja tebaweza polling station 10. Kati eri ewa bankeretanya omusajja eri yasanga polling station 314 nga only one box. Ate n'agamba nti nayo yalina suspicion kuba box eyo yali esembayo ddala mu koona nga gye baapakirako amabox. N'agamba ye yalina ne suspicion nti maybe baginyigiriza in storage or in movement mu kufulumya siruneva kuba nayo yaliwo. N'omusirikale yali azisikayo kye yasooka okukola kwetonda. Tindabika iyo omusirikale ng'agamba alabika agiseeyo bubi siru n'agikutula. Ate era from the start we baali bajjayo boxes ezaali zisembayo waliwo line tebaali bapakiddeko ennyo box. Omulamuzi n'agamba omusirikale ndowooza n'abakulu abapoliisi abaaliwo bonna ne bamugamba omusirikale nti ensika gy'osikayo ezo boxes emu asobola ogidamaginga tandikira ku z'omu side zikolere zino space bazipakira nnyo then ogyeko ezeewaggulu osembiyo eza wansi. Era kye yakola mu kutuuka ku ye wansi nga siiru eri awo n'akatwe kaayo akatwe kalengejja kati ku box ye eri wansi n'atandika kwetonda mu Luswayiri nti munange n'agamba alabika yagyonoonye naki munsonyiwe. Omulamuzi n'abeera transparent enough singa yayagala kusaliriza ye yennyini ye yayita bannamawulire omulamuzi ye yayita bannamawulire nti njagala tutambulire mu bwerufu. Omulamuzi mwe gwe muyita buli kye mwagala singamba gwe naye ngamba abantu abamu gwe bavuma gwe bavoola. Yagamba temugikwatako yita bannamawulire n'abagamba mu filming n'abagamba box yino omusirikale kino kyagamba
naye katusooke tufulumye n'endala tulabe nkole ruling ku box eno olwafulumya n'agiteeka mu lujjudde fembi nga bakandidate n'atubuuza Nalubowa oyogera ki nannyonnyola Nameera oyogera ki ku process yonna ebaddewo kuba kati awo twali ku verification of boxes naga Nameere oyogera ki ku verification of boxes nga bwetambudde ne mugamba mbadde ndaba etambudde bulungi naye omusirikale agamba alabika yagimenyera yeetonze nange bwe ndabanga kuba ndaba boxi zonna ziri sealed lwaki emu ate nga yeri eri mu kakoona esembayefaananye ne siiru yaayo weeri but okusalawo kuku ne mmugamba ekirala nze ng'omuntu basobola okulangirira Nalubowa nga baleseyo polling stations 11 up to now. Yes, it's a lot. Nyingi nnyo 11 nyingi Faruku kankubuulira ate kirungi naye akyogera Nalubowa 11 is too much naye akyogera era ekimutwala mu High Court sikimanyi kuba vidiyo ze tuyina eziwera ennyanga akikonfaminga bulungi balangirira akalulu k'e Masaka nga 11 polling stations mukwano tesibaliddwa kuwuma n'emupi kwokka box egiramu obululu bwa wuma n'emupi negiramu obwaba MP ba direct oba abasinga be bayita ba MP abasajja negiramu obwa president bo ku polling station ezo bo bwalangirirwa obwammwe fekka ate nga 11 ekyezaali zifaanaganya nti yonna Nameere yawangulirayo waggulu so ne ŋŋamba omulamuzi nti naye ekyamazima wadde box eyo esangiddwa bwetyo naye ng'ate nze oli Nalubowa baamulangirira polling station 11 tezibaliddwa tekiba fair. Fast forward ne balooya n'abawo. By the way, the magistrate conducted a real hearing about that box. A preliminary hearing. Okay. Naawe gundi ani muyizi n'ayogera ebibye ngomanji eyo lwaluyimba nga luyimba ne looya wange naye naawe ensonga ze looya n'amugamba nti obuzibu bw'endaba mu nsonga eno n'ekyaweesezza recount there is continued unanswerability lack of accountability okuva mu electoral commission. Omukyalo ono yabawandiikira kuba nabawandiikira ebbaluwa nga tebannalangirira nobagamba nembuuza owange mu ttali kuba ttali yayitangawo tumanyi nti batekangawo kiskrini ekinene nga zibeera ziyitawo mugamba ndaba payikyati kumpi yenkana abantu abalowooza nti Nalubowa simanya yali ansinga nnyo akalulu ebyo bateekawo ebye-15 byali forgery. Eyo pie chart tuyina ebifaananyi ayina we yatuuka nga eri 50-50 50 ki 50 naye ng'era ziri 11 teziriiko nakugamba nakakugamba emirundi 6 gundi zino oziteekamu ddi otugamba yo managing omanaginga ki kuba nazo polling station ng'endala obyo bwebuwandiike tannaba kulangirira ebbaluwa nenjimu nga yamanyi yakusaaga kuba engeri gye yali mu mukono omuwandiike era yagireceiving stamp eri upside down namuga stamp gitereeza naye ntuula era nga bwe baseka abannu alowoozaga amabaluwa gaali mu kuwandiika agenda kukola ki nga bwe nagambye banyooma okuleekaana kubasingira okwetegereza bo bwe babeera nti bali awo abantu 20 ne baleekaana ne bakuwemula olwo bamanyi nti eyo ye politics. They didn't take the time to know me. How they know never you? Took the time to know me. Kyokka ate nze natwala obudde bungi nga mbasoma. Natwala obudde obuwera nenteekamu ne ssente kubasoma busomi. Ngenda pandikira omusajja yeebuzaabuza olwamala okulaba ebbaluwa yange eyo n'abanga atabuka nze kati bannaye muntadde ku pressure nze mbagamba mundeke nnoonye boxi zino gye ziri. Nogamba wakati awo abaana wabweru bambega batubegera nti waliwo ebipapula ebimu namayanja byali mu kutwala emabega w'ekizimbe kwatwalabanga oyo omusajja bw'afuluma Nadduli returning officer ne namayanja ne Nalubowa we bafuluma ne twebuuza omusulo gwe balumira wamu balagawa gwabwe kuba kufuka
twebuuza ono kubanga katugambe baba bagenze kufuka omusulo gubalumira wamu enjala bwebanjala nti bona baba bafulumye ofuna kyakulya ebalumira wamu n'obigambe ebitusobera tugamba abeebweru banaye mubeere vigilant abaana mwennyini mu isi temubulamu akwatibwako nnaku mugamba nakaluluko munange bali mu kabba kalulu kano wakawangudde abantu bali eyo mu byalo bajaguza kwanze Farouk jjukira wabaawo these organic celebrations kankubuulire ebintu bino ebyobululu bizibu tugenda okuva mu byalo abantu baba bamanyi awangudde era yennameera embuutu zatandikirawo okuvuga nga nenalubowa omulaba atidde what I won't deny nti akalulu kaali tight naye nakawangudde munnange ng'akola ki bagendanga emmanju bwe batyo bamutwalira ebipapula ebirala ndowooza byabakozesa ofiiringamu amabanga ago aba abaana be batubbirako ne tudduka abantu ne babataayiza mubeera mulagawo ne babazaayo kati awo mu kavuvuŋŋano regional police command oyo gwe bagoba mu Greater Masakajja besinkana n'ennadduli wabweru yabeeranga ku masimu DPC waliwo DPC bw'amwosi mu ndowooza ng'abeera ayogererako ne RPC bwe besinkana wabweru nadduli akomawo munda n'abasirikale n'abapoliisi 6 akwata alangirira Nalubowa ne ŋŋamba abawagizi bange temuterebuka temusibuka baali batandise n'okukaaba ne mbaga saagala maziga wano tetujja kukola bibiri tetujja kuwangula kalulu ate n'okukaaba tukaabe ne mbagamba musirike mutuule tava wano nga tatuwadde talishiiti ne mugaa njagala talishiiti yali amanyi nsaaga ne mugaa ssebo it's my right as a candidate okufuna talishiiti kw'osinzidde okukola ki okunnangirira n'agimpa ng'era polling station ezo 11 tezikola ki eziriiko nga waliwo n'endala gye nafunanga obulu 10-15 6 ateekawo 7 10-15 ateekawo 15 anamu 3 ateekawo 3 ng'era agenze naziri ze yayingiza ampacula nga nkoloboza ebbaluwa yakuki yakubire nga mugambo you have cheated my victory mu ngeri bwe ziti obbye obululu bwange ng'ogaanye okulangirira gye nawangulidde waki waggulu you have altered my results deliberately mu ttali obwedda kyotulaga ku screen si kyekiri mu kipapula kino number 3 bwaliwo polling station 9 nga ba presiding officers baganye ziteekako emikono ogw'omusango okulaba gwe babuukira ogwango manjine mu musango ogwo ogwango manjine omulamuzi yagamba nti wabaawo documents eza DR form ezitaliiko mikono gy'aba presiding officer tezirina kubalibwa mu ttali bo baazibala naye ekyewuunyisa nga zonna documenti ezo 9 DR form okutali mikono gy'aba presiding officer nga tekuliko mikono gy'aba agenti bange tekuliko mikono gy'aba agenti ba Sawuya tegiriko mikono gy'aba agenti ba Kakande other candidates naye nga giriko omukono ogwoye agw'abaali bagambibwa nti bo ba agenti banno bokka back page ng'eriko omukono gwa agenti wa Nuupu gwokka naye ng'empapula zonna 9 ziri mu mukono gumu naye ng'ekisasa ku mpapula ezo DR form era nga zonna Nalubowa ye yaziwangudde ye ezize eziri regular baaziteekamu ezange ezaayi zitalina wadde omusango lwakuba nze nziwangudde ne bataziteeka eyo ne reason nayo ne ngimuteeramu reason namba 4 jjukira eri yabadde kugaana kuteeka bululu bwange bwe yasomye edda ku muzindalo yabusoma by the way tinnameere yafunye 322 kasijjagirwa eto ku muzindalo yabusoma era bwaba n'atabuteeka mu system obwo bubbi nabwo bupya bwazze mu ggwanga akusoma wano akusoma wano eri nakkecula ku muzindalo yabusoma bulungi era olwamugamba nga gagamba mumpulidde mbusomye ngenda butiika mwamumanagi nga mumanagi ne mubuulira era babadde bawoza nti omulamuzi tayinza kukola kawunti ey'ekintu returning officer kyataabala it was a recount kuba bwali bubale yagaana kubuteeka mu ki mu tallying kitegeeza bye twogera eno birala that's why courts are going to disappoint you bimwogera birala era muyizi byabalimba birala the reality eyatwala Namere mu kooti ndala n'ebiriyo birala n'ebinabera mu high court babalimba
teri they will be embarrassed. Katoli gazetted nalabye muri gazetted already basoose Gwen Museveni nabalabyeko abakyala basoose bakyala kyekigenda betutereeza ate leka kubafaanana kkirizo nnegatteko tubatereeza kubanga tebayinza gazetinga MP omu bagazetinga category bagazetinze all members of parliament naye gazeti ey'abakyala eba yokka gazeti ey'aba direct MPs eba yokka gazeti ya president eba yokka. So oli gazetted? Of course I'm a gazetted member. Bakumaze dda ne nalabye jojuzi namayanja yeewaana ne muyizi titugenze mu kkooti egaane Namere okubeera gazetted. Bagenzo kyogera nga gazeti emaze n'okufuluma kugamba bambi bali abantu bakakkana ku bawagizi bano ne babatukusa ne babaleetera bi expectation ebitasoboka otunula n'ogamba bannange Mungu bw'alisaasira abantu balizuukuka. Kati kitegeeza ki obeera nga already oli gazetted? Nkujjira ku bbaluwa eri ebbaluwa bonna gimuwandiikira ye yalabanga byakuzannya era buli kye nasaba nga mubimuwe ate agenda kukola ki ebbaluwa nga muwa reason zonna naye ng'ogyeko ezo polling station ziri ze nagambye 11 ne max votes zeyaswitchinga zeyakyusakyusa zeyatoolangako na zino omwenda ezitaliko mikono gy'aba presiding officer kwaliko ne 16 era ezo zo n'akatambi katambula nga nnyomba naye ku zo katambula nnyo nga mugamba polling station zino 16 max zonna ziri altered wazikyusiza okumanya abantu baali babbisa busiru nalibo wangaasa okufuna 21 nga n'ebigambo kiri 21 ne bajja ne bateekawo kano you know that ka stroke you put ng'olina ekigambo kye weerabidde ne bakateeka ku DR form ne bateekao 100 and na wano ne bajja ne bateekawo akati kati gwe oyinza okuba ne DR form 16 nga zonna ziri altered in one candidate's favor nga Wannamere bulina kukka waina 139 ka wano mukajjawo ne mu bigambo 100 ne mugisiimuulawo emirundi 16 kikyamu ekyo kinene nnyo kinene so reason zino zenkuwadde nga bw'ozirabye obuzito bwazo under all circumstances buli mulamuzi yalizeemu n'abalaakalwako kankubuulireko enjawulo wakati wa recount ne by election ti by election ensonga zaayo ziba nzito nnyo ziba ziretera kusazaamu kalulu completely. True. So recount yo efocusinga ku verifying ekibalo ekyabaliddwa yebeera nnyo ku kibalo wagasa otya 8 10 noga nti Faruku alina kino Namere alina kino ye recount ekuba tooki mu kibalo naye omulamuzi yabagamba nti kino ekintu kye mwakoze temukitwala ng'ekyomuzannyo Namere ne bwe yalisabye by election high court yali like reason zenzito namugamba kyokka ng'ogyeko ebbaluwa ebbiri ze nabawandikira ku Tale Center immediately nga akalulu kawedde lawyer wange naye n'awandikira kati ku luno ng'awandikira kitongole Electoral Commission nze jjukira nawandikira nga returning officer nagamba tusaba mutuwe reason lwaki kino kyakolwa bwe kiti bwe tubaffe bakyamu mutubangule tutegeere oli bwe yabaawe agaanye okusoma polling station 11 n'agaana n'ateekamu ne altered results n'ateekamu ne polling station nga zikyusiddwa n'endala nga teziriko mikono gy'aba presiding officer reason yali ki mutuwe ku nsonga tebaatuddamu nga wabulayo ennaku 2 tufayiringa omusango n'abaddamu kati mbadde nsaba ku all certified copies eza polling station zonna tulaba waffe tulina ebirala nga mmwe mulina birala tebaatuddamu ne tubasitula ne tubatwala mu kooti twalopa Nalubowa na Electoral Commission lawyer wa Nalubowa yajja wanaawalet Moyizi nakiwulira ekyo celebrity lawyer lawyer w'abaserebu simanyi buli abamuyita simanyi lawyer wa kiki okay Electoral Commission teyajja bw'oba gwe mulamuzi okuva lwe mwalange kalu omuntu y'omu ababuuza kiki tulanze polling station zino 11 ate nga nziwangulidde zaalagawa kiki otaddemu zino 9
toddamu akuwandikidde ebbaluwa bbiri looya wakuwandikidde ebbaluwa bbiri bakututte mu kooti nayo tozze gwe electoral commission gwalondesa gwalangirira bw'oba gwe mulamuzi awo no bw'oba gwe mulamuzi era ogamba kati awo katuddemu tubale akalulu tukaddemu kuba kirabika waliwo ekikyamu gwate ne betubuuza ebibuuzo tubayita temulabika temuddamu mbuwandiike ne face to face temuzi so ekigendera kyali baali babayinga time simanyi time eggweko ey'okubanja wati era ekintu ekyo ono naliwo wandaba agenda alimba abantu nti bagoba ani returning officer ne bamugoba ne baba yagamba bamutransferinga ne baleeta omulala asobole okubbira namere si bwe kyali the returning officer ali under investigation yakola ne statement ku poliisi ekibuli kuba ekitongole kyamugamba otuswaza oli ate bwe yali kuwandiikidde n'akusaba reason waali muzeemu nga candidate tizino sizikoze eki sizibaze baloya be bwe waali wandiise waali zeemu kwa bwe twawandikira electoral commission we copied him as the returning officer ne bagamba gwe wennyini gwe wakikola gwe waali bazzeemu ne kati batutte mu makooti batulabisa era ne bamuwithdrawinga n'okusinziira ku video evidence zetwaba era yali under investigation so kati gwe oli ready in case oba bagenze so recount eyannamire yali 100% legal yali mu mateeka baade bagamba omulamuzi omuleetedde ebizibu kakatera nga muleetedde credibility yeegwa ate credibility ng'abaani ababyogera abantu abawagira namere era ab'NRM abantu abawagira namere era ab'NRM balaba omulamuzi teyakola kituufu chief tewatunabaawo omulamuzi yenna azze n'agamba nti credibility y'omulamuzi Albert Asiimo yafudde aboogera ebyo be bantu abatudde ku mbizzi zaabwe balya be bantu abali mu mboozi kuba ba opposition okay ayina kulemesa ayina kwogera ekyo kubanga wa opposition ate era bw'osangamu owa opposition ali cool headed akubuulira nti naye bye ebizibu omukyala bya raisinga ekyamazima twabiraba buli wamu ze nalabye katane eggulo ku TV n'agamba nti ndi musanyufu byatuuka ne ku NRM nga yagamba byenjogera biki bituufu n'agamba ebintu namere byayogera bituufu bibadde awantu waki wangi lwakuba for her case kuluno byakoleddwa ku munna NRM ate wala bibadde bisinga kukolwa kuyiye nga bwato bwagamba wala bibadde bisinga kukolwa ku opposition mu ndabe eyi so these things are true nasekeredde nnyo omusajja omu Ssemujju Nganda yagamba this is the worst election kuba ye bamuwangudde so kati ngemukato yongeza ku lighting etugoba era tumalirize mweze ne mulya nyama Ssemujju Nganda yagambye ku programu emu ti this is the worst election bamusajja watundooza n'okumuwangula engeri gye bamuwangudde era kyeyabadde alina okwogera naye ekyo si ye point naye alina bwe yagambye ti twewuunyanga ye Ssemujju Nganda mu bigambo bye titwewuunyanga twagendanga ne balangirira omuntu alina n'ekyalo gye yawadde ku byenne ebyabakansala tibalangiriranga mutuufu ab'ekyalo bonna ne basigala nga bajaguza nga bamanyi nti kansala gundi bw'ogatta omuluka ogwo yawangudde naye tugenda owulira nga balangiridde mulala but it is what Namere is saying kyekimu nti naye yawangula TV ezimu nabadde ku Bukedde radio bakoola ne bakuba ne bagamba radio mmwe mwennyini Bukedde radio mwasooka kulangirira Namere bambalina wano I have your screenshot mwasooka kulangirira nze mwabambuzo bannabakalu why were media houses announcing genda ku TikTok so many people made videos nga bagana Namere Masaka akamazi bali balangirira byanjwanju ekyava mu field ekyali organic ekiri nakyo ekyava mu balunzi bo kye baapiikinga nti Namere awangudde akalulu bamafia babikyusiza ku ttale nga beekobanye ne returning office but I want that mafia be bakirimu I want that twakulabyeko ku TV nga mwetwala ne mulya nnyama era zensonga zezimu zebadde raisinga simanya gundi kakati abantu nga mulya nnyama ekibasombowa era kyekyasombowa Nalubowa right from the start bayina kye beeteekamu nti Masakaya
ONRM tosobola kuwangulayo ya opposition and more so Nuupu naye ate Masaka ebadde ne ba MP nga Nuupu tennaba na kufuuka kibiina abamu nga ba DP abalanga b'NRM abalanga b'FDC Masaka ziva even had an FDC MP kikulaga kiku Masaka nti erina evolving politics anything can happen in Masaka ate tebaatwala budde kusoma kifo ekitundu tebaakisoma bamulyanyama bayina kikwate bayina kikwate ngugambe kyekyasinga okusomba oyo omukazi era ye yabeeranga so comfortable nti akakaluna kamaze dda ye kabi yateekamu ssente ze ne basasula Namayanja n'abafunira kaadi ya Nuupu ebisigadde yali tayagala kumanya kati okumanya omuntu oyo ebimulumira ekifo ekyo biri paasono kati kankubuuze nalabyeko ku bantu ba Nuupu e Masaka banne abanuupu banne Nalubowa ne Namayanja baavuddeyo ne bakola zi video ne bagamba Nalubowa ne Namayanja temutuwowogganira lwaki temwabanja kalulu bali bannawe nga bababuuza lwaki tebabanja kalulu ka Bobi Wine ng'obululu bwa president buwedde ne bababuuza lwaki temwabanja ka president wa pate ya Nuupu ate nga katemujjukidde okubanja akamu olunaku lwekigambibwa Babi ne family lwe bapostinga nti abasirikale baliwo lwe lunaku lwe balangirira bammeeya Namayanja yali e Masaka mu ttale center ng'azina amazina agatamanyamanyi yali waddemba okugamba nti yadde empangudde naye waliwo ekikyatwenyamiza ab'e Masaka obalaba mu district Masaka district NRM yawangudde ebifo ebisinga district chairman ba ssentebe b'amagombolola ba councillors bonna NRM baaganye okukola drive baaganye ne MP waayo omukyala eyafunye ekyabukoto east bagamba nti omukyala Joan Nalule tibamubba ono wa DF Joan Nalule w'NRM okay that is subject to investigation point si nti oba babba Nalule oba whatever but I'm trying to show you ti bo wadde nga b'NRM nga ne president ye yawangula w'NRM nabo bennyini bawangudde bakansi naye baakulaze nti banyoleddwako munnaabwe era ne bagamba ffe wano tewali bikujjuko paka nga munnaffe tumaze okutegeera akalulu ke kaabulira wakuba twalaba ye yawangula kakati nabano bakikole ate bakikole nga byayitadde Nalubowa yakwata ekkubo n'akola ne Thanksgiving n'akola omukolo omunene Namayanja n'ayisa ebikujjuko Masaka City teri we baakola press conference yonna ng'eyogera nti babanja oba akalulu akapate pulezidenti waabwe bo balabanga performance ye yabadde nnungi oba ye yawangudde lwaki bavaayo kati ku kano kabaluma oluluma kuba kiri paaso bannayuganda mulekerawo okulimbibwanga abantu banoonya bufo ebyekyenji bye muliko tebabiriiko abantu banoonya bifo essaawa eno ekiruma Nalubowa nti ayagala kafu ate ekiruma Namayanja nti mubaddemu Nalubowa mubaddemu ddiiru ye ya miliyoni eby'emmotoka baali baabikolera endagaano Namayanja nga alina bijja mu Nalubowa kimuyombya kati diiru otherwise singa abadde ayombera buwanguzi nti bwa Nuupu yali badde yatandikira ku Bwakyagulanyi tetwamulabako yadde n'okuwa komenti n'emu kyovola nti abanuupu e Masaka baavuddeyo ne babagamba temutuwooganira bye bigambo bye babagambye sibyo si byange be babagambye kati oli wiringi okukola ne Nalubowa enkuba ekifuuredde kikuli mu ngalo ndi wiringi omukiikirira kuba munnamasaka azino muwaayo akafo oba ne mukola naye nja mukiikirira wayeetaaza obuyambi ayogere nange nga munnamasaka kubanga abeera mu kitundu kyenkiikirira mu paalamenti ate era bambi mulimu bambi omuntu gw'olaba nga kwasa ennaku naye nga engeri gy'otali mbawa buzibu tulina nnyo kyoyinza mumuyamba kuba oyo omukyala bagenda mumutomeza bamutwale mu makooti ani yagamba nti mu kooti waliyo looya afiirwa taliyo looya mu nsi yonna afiirwa gwe ng'ogenze mu kooti kuba gwe bawangudde n'awangudde mwenna musasula balooya so balemu okumulimba ebintu ebyo akole ekituufu akkirize nti akalulu baali bakamubbidde nga she wasn't the deal oba muwooya
point yalinze nti I was the target kati kankusese Sawuya newe yali wadde nga ye namba 2 era gwe balibidde Kakande newe yali wadde bo bali ababba akalulu ako point yali kubba Namere butagenda mu parliament kati nze kankusese empoza President Museveni je yawera nga nze njiropi bali bakuŋŋaanya milioni 89 every day 89 every day nga zigabanibwa abantu nga 10 mu Masaka City mu Masaka City. Wow. Gabani abajiria iyi meya Namayanja n'abantu binga baalu batubaabo kati ajula okwabika oyo omukazi alaba ekintu kiyise alabira ddala Namere ayingiridde buli kika kya ddiiru ye bakola zi change of use ne batonda ettaka lya gavumenti nga bwe baagala emidaala gavumenti gye yakolanga abantu balinga ba third consumer gubaako buloka wakati gubaako asooka kasasiro tenda za kasasiro zonna za Namayanja kati alaba Namere agenda kusaba city audit wana jogeda nti tusooka kukola audit ogenda mukolako audit ku ntambuza y'ekibuga kati kugamba byabatabudde beegatta ne bagamba mukole buli kisoboka so kati webesanga nga balina interest ezaabwe ye Namayanja ng'omuntu yalina interest ezize lwaki teyali yagadde Namere kufuuka MP ate kati bambi nga ne mwenaalemu ate wali era bamafiya bwe bafaanaganya endowooza ku Namere kwe kugatta amaanyi osanga ono chairman simanya NRM naye ate mubbiwa amataka bikikuba kati NRM abamu bajegattamu so mu bufunze ogenda gogola Masaka kati bambi bantya nnyo mukutya they hated what they fear they hate what they fear naye ng'ate ono omulonzi omuntu wa wansi the ordinary munnamasaka ng'ate yayina essuubi ddene mu Namere kwe kulaba nga nafuna akalulu ke nafuna and first of all abantu abagamba nti NRM tewangula Masaka kale katugendere kalulu ke basooka olangirira wadde baali banzibi Tinaluwa afunye 2.9 nafuna 2.1 nabo si butono 2.1 ku muntu w'NRM ngamwe bwe mukyogera nti terina buwagizi Farouk ba councillors majority fetu agitutenga NRM tubadde tukyaludde okubeera ne division mayor mu Masaka City nga NRM mukwano twamufunye Mayor Mulinde naye Mayor Mulinde ne ba councillors bonna abawangudde they were my coordinators ku ground so obubonero obulaga chronological order of events weziri is pointing at one factor nti Namere yawangula akalulu okay all right naye tewali buzibu abantu bangi abayitidde mu kooti ne bafuuka bemupi ate ne baba balungi Honorable Namboozi owanna okubaali bamubedda ng'akyali bawa DP naye yajjira mu kooti bakasiba nti baani so many people tobala n'omalayo abajjidde mu kooti ate ne bafuuka ab'omugaso so nange Mukama ayinza okuba bw'atyo bwe yategeka olugendo lwange kati honorable nga tumaliriza eno program gye mwaliko wagamba nti wali tolirede kutuula na Mulyanyama baali bagambye Musisi baali bagambye George Musisi because nze sigenda kuvu I don't just go to any panel Mulyanyama atajja atya ku panel I don't know era namubangamba later on nti ndowooza kanso Musisi yali yafunyemu obuzibu ne baleeta oyo as a replacement nze ne bakumanya mu budde nga sinnava Masaka nali sigenda kigenda lwaki namwekangira oli member wa parliament munno saagala nnyo kudiscuss nga muntu atalina makulu yakakyusa ebitabo emirundi 3 kuba talina mpapula Mulyanyama okimanyi nti bafuna court order mugaana okwewandiisa Mulyanyama n'agenda mu kooti n'asaba court order emutaasa yeewandiisa gw'oli mu kwasamira Namere gwe Mulyanyama nti lwaki kooti ye yamulangiridde naye gwe ate naawe kooti ye yakukkiriza weewandiisa ku nsonga ki za bitabo era baamuzizaayo olaba abantu bano nti the reason lwaki ne President Museveni akyafuga era ajja kufugira ddala ne gwayagala yabaddako oba ekibiina ky'NRM kirete n'omulala naye afuge abantu bano batambulira mu ddinaayo ne mukakkana ku mulamuzi ne mumuvuma ne mumuwemula Namayanja naku musana yaloopa Namayanja oyo meya w'e Masaka nga talina bitabo kooti ye yamuyambye n'abeera nominated kooti ye yamuwa order mu nominated abate talina bitabo abantu babeeramu mu by'obufuzi nga bali ku forgery
naye ne wabaayo omugezi omu najja n'abayingiramu Namayanja ebitala bibadde bya gundi naku musana ya muloopo abadde ku tekadi ya DF ya muloopo ate no yali agenda mujja mu nomination naye kooti ye yamuwadde ayitewo ye yamuwadde n'emukkiriza bamunominating so kooti lwewadde orders nga zifavoringa olwo abalamuzi balungi so gwe kugamba nti mulya nnyama ono kooti lwewadde orders nga zifavoringa bannameera ab'NRM olwo balina okuvuma aba ye kati kambuuza okumanya bannange emitwe gimenya abantu muvumye omulamuzi mumuwemudde Namayanja nalaba agamba munoonye ebifaananyi by'abaana be bw'atakisasulira nga Namayanja agamba mbw abaana be bakisasulira ebyomulamuzi ate kati muzzeeyo ku apiiru era balamuzi be bagenda otunula mu nsonga zaabwe olaba obwongo obunafu oba ontegedde bulungi muli ku mulamuzi Chief Justice yavuddeyo n'agamba omulamuzi aba ne discretion ye ng'omu that's why bamuyita mulamuzi si mukopi si nti buli kyasalwa emabega alina kukola copy and paste si mukopi mulamuzi alina okukwata yes precedents naki both persuasive and binding naye n'azituuza mu situation ebeera mu maaso ge n'alamula Chief Justice yagambye kati gwatamatidde gwe yeeyongerayo so si kuvuma ono ate akoze omulimu gwe ekirala article 126 eya constitution ya Uganda egamba nti courts and judicial officers must dispense justice without undue regard to technicalities to procedure technicalities tebalina kusussa nnyo strict procedure era kyekyo omukazi namwandu let me tell you nze nagamba dda abantu nti Justin Nameere I'm street smart and I'm boardroom smart side emu ey'omutwe gwa Nameere eri corporate esobolera ddala okubeera mu any corporate engagement national and international omutwe gwa Nameere side emu gusobolera ddala okubeera mu boardroom eya UN eya IMF eya private sector eya government eya cabinet side emu omutwe gwa Nameere side endala gusobolera ddala street 311 100% bwe biba bya street mu maaso omukisa gwe gumukulembera that's why if you don't take time to know Nameere you can't manage Nameere you can't bonnafuna obwa senior presidential advisor bayogera bitono gubijjukira bulungi wali okyali kubukira n'okunkyaza wankyaza naye ngubabuuza appointing authority president yamanya lwaki awadde omuntu obwa senior presidential kati mmwe muyombera ki Nameere oyo ataqualifyinga kuba senior presidential advisor bujja nkubuulidde ekizibu ky'abantu abo they don't take time to know opponents era nalubo wankimanye nti kati lwasoma Nameere lwagamba bulijjo yono omuntu gwe nali neesimbye naye mukalu lulinga anyooma bunyoomi abamukubira engalo ku mikolo bamulimba ababakola ki bamulimba obijja wa ennyama wamuwamu katono bingi byalisusse naawe abantu ye nno yalwawo nga mprovoking kati abawala babukiriipu abamu bambi tebasooka kutegeera naye ndi musanyufu eri bannayuganda nti bamaze ne bakitegeerera everybody's like omusajja yafunye ekyabadde kyemusaana aba bantu basajja bakulu amagezi amazaale gaganye amayige gaganye amakake gaganye ekiddako kuba kubagunjulira ku mpewo z'amativi n'amaleediyo kubanga kati oli ku TV oleekaanira omuntu oyogera ku bufumbo bwe mwami Nsubuga nkugambye emikolo gyange naye pulezidenti Mulamba yali omugenyi omukulu tuli bantu bakulu gundi oyo mulya nnyama byatalina mwami Nsubuga abirina kuba ye graduate muntu mukulu mutegeevu ategeera alina famire ye gyakulembera mwami Nsubuga graduate oli asaasaana busaasaanya maturity si myaka si mbuto nnene wayogedde mbu obutasoma ate tekitegeeza ki abantu gye bali abatasoma nga bategeera bulungi nnyo people have built empires nga tebaasoma naye yiye ate mulya nnyama ekimusumbuwa yagatta bibiri teyasoma ate tategeera olipidde omuntu
Can you imagine ng'omuntu ava na Masaka asacrificing ajja abeere ku program okitegeere abantu bawulire bambi kubanga aba program bamugambye people need to hear from you topic eno efuuse broad otandise olipa naye ng'ate emyaka gy'olimu kakati emyaka omusajja kakati yaggulawo essimu okusaba Lwomukyana ennamba yaggulawo essimu ye asabe Honorable Lwomukyana ennamba agenda okugiggula bw'ati nga bw'onajjamu password mu simu jjukira ky'oba wasembyeyo okugira kye kisooka nga page eriko pornography Lwomukyana namugamba ndeka nze siwa nnamba yange bantu balaba pornography ova mu program olina pornography omwana omuwala omutazze oba mu kukyamuukira yasalawo ambuukire abuukire ne bba wange ko buli omu yeebuuza namire gwe baleese okwogera ku bya kooti gw'amangu ago obwongo bugenze butya ku bbaawe yasembayo okulaba pono yaggulawo essimu ng'asaba Honorable Lwomukyana ennamba Honorable Lwomukyana n'agamba no I don't give my number to people who watch pornography nga last gundi page kugana otunulira ebisajjasajja mujja abasajja abategeevu mu paliyamenti mukomboozezza ebikulekule bannange kituufu abantu abamu baagala change mu ggwanga lina abamu nze sibaliimu President Museveni byakola ndaba abitegeera ndaba muntu mukulu ali mulimu Katonda gwe yamutonde ne bambi waliyo abaagala ku change naye nga batuuka change ne basobera ne baga bannange si ka change eno nedda etulemye bantu gye bali abagamba eyo change egibamenya kiganye so ekikulu kya byonna NRM stock ompya nze Commander 011 NRM stock empya etali eri gye mwamanyiira omulimu gwa stock empya kolaki kubuulira nsi mazima kutambuliza ggwanga mu bwerufu so si kweka abantu mu bulimba so mulyanyama n'omulevelinga woli tekyali ku leveling up as but he got a taste of a more bitter taste of his own medicine ddagala lye lyennyini lyenakwata akacupa n'akeenywera yageereetera naye nga muliisa it's not right but let me tell you naye kambuuzi ani yatandika omuze ogwo ng'aba Nuupu pwa nakirabye n'abantu bangi bakikomplainingako bo bamanyi nti si bonna naye abamu ng'amanyi nti balina monopoly to gag people to attack people ekyamazima ddala Namire yali avudde e Masaka okuva lwe natuula bwenti mu studio oli omusajja n'atandika kungu tibannaye ne Honorable Namire tubadde tukyali wano n'atuuka oli n'akyamukirawo atandise okuwa amateeka mu studio oyo mumujje wano ne mugamba gundi ebimuno ne mu break eyatokotanga ebimuno temwamira bakumpewo babajjangayo kyate kakati ono lwaki mumuleese kuba tayagala nsi emanye mazima nemuga gundi amateeka ojja gaweera ku mikebe gya ddagala lyo si ku programu z'abandi ne muganza okujja ku NBS mbamba yambi kuba nina TV eyange yes license kini gyasasula gyensasula twawula bizimbe nti ebibye binene ekyange kitono naye yonna TV era zonna zirina abalabi gonna mayengo zonna license ffenna tuli ba taxpayer ne mugaa n'olwekyo nze nazze wano patriotically because I owe Ugandans accountability babuuze si nze nzekka abantu bonna tetugenda kubeera mu politics bwa kujooga ne wobawo NRM tojooga mulala ne woba mu opposition tojooga NRM it's politics balina nno omuzeera gwe baatandise bo beggwanga bw'okola ekintu nga bannupu tebakyagala nti olwo eggwanga oliyiye mweggwanga you have betrayed the country zimanya the country is watching country eno nga tebaliiko muvumyevumye buli muntu muvumye n'abagereka muvumye kabaka muweebudde katikiro abantu nno nga basigala kubatunuulira nkubuulira teeka waaga nkubuulira byange nze nawangudde akalulu mu kifo kye mubadde mulowooza nti Nuupu stronghold nendeeta ne bakansala abagenda mu 40 nga nze komanda waabwe nze simanyi kinaasinziira ku baamuwaaba
seriousness yaabwe naye ndaba nga eri prima facie case gwe musango nga gweyogerera gulabwako basi naye mwebale nnyo mwebalire ddala naye nsooka era okuddamu bambi nga tumaliriza ojja kunzikiriza Faruku neebaze omulamuzi Albert Asiima ku bantu abagoberera era abalaba obulungi omusajja oyo bali mumuwa credit nga bwe nagambye abavumi abaleekaana abawemuzi bo boogera nnyo naye voices zibaayo voices of sanity omusajja oyo nalabyeko chief justice n'abalamuzi abamu mu retreat yaabwe nga bamuwa credit ekisooka yakola open court ayagala nga orecordinga ayagala nga obeera ku TikTok live abantu bazisulangako buli kyabangawo media nga yagyeyitira musembere wano bano abenaalemu baraisinze nteno box abanopo baraisinze ebibuuzo ku box eno sigenda jibala teyakola nsobi ezo zonna boxi zemuwulira simanya mwalimu bululu wa Namere bwokka simanya mwali ezo nga tabala abantu ababba akalulu kange be bagenda ne bakola ebyo box ezo omuntu yenna amanyi ebyobululu oba process z'obululu abimanyi nti bwebasanga boxing erimu bululu bwa Namere yekka tebagibala obontegedde Faruku kati oli bwajja n'agifuula irregular n'abbamu obululu obulala aba afiiriza Namere nze nfiirwa nyinza okukola ekyo box ate nze nfiirwe kwa box basuubiramu ebintu bisatu basuubiramu obululu obwalondebwa n'obutaalondebwa ku mitendera esatu ogwa woman MP ogwa president n'ogwa direct MPs bwe basangamu obululu kabbando kamu nga kibox kyonna kikalu meaning it's irregular wabaawo eyabbiyemu biri kati abaakola ekyo fumiitiriza era be bali abaali baagala okunziba akalulu nali siyinza kuyingira mu bokisi nzoonoona ate nze nfiirwe by the way baatuuka ne batta bokisi 6 nga ekyamazima zonna nze nawangula ebifo ebyo jjukira problem yali nti tulina obuwanguzi bwe tulina ne mubwandike mu DR oli bwe yagaanye okuteeka mu kibalo kati ezimu ku zo munnange ezaali zinkaabya amaziga era zeezo z'owulira abasajja tebaakoma ku ttale kukola ebimutali shiiti baagenda nayo ne bazirumbayo gye baazitereka olina kuba ambushi osabye likawunti otomedde bokisi efaanana bwetyo gwegwe baba bakubyambushi gwe Namere so nze obuzibu tebwali bwange obuzibu bwali ate tebwali bwa mulamuzi bwali bwa returning officer ne beyeekobaana naye era ng'eggwanga tandikayo topic mwenna media mwebuuze ani amenye box ani atamparinga ne box isi tugiteeke ku nninga yes isi tugiteeke ku nninga returning officer ajjawo obuyinza bajjawo confidence eno tulina okukolayo amateeka nga mukavuvuŋŋana ako nga wabaddewo kati scenario nga bwetyo ani gwe tuddukirako amangu can the regional electoral officer immediately take over nga oli tannaba nakulangirira wabaawo obubbi bwe butyo bino bibuuzo tulina kubyebuuza kuba leero nze enkya mulala leero nze enkya mulala leero luli enkya mulala era recounts zikyagenda nawuliddeyo ne gye babadde bakola eyo ekamuli but the reasons are similar abalala bambi baasalawo na butagenda mu recount wabamu si bagumu nnyo nga abamu tuli bagumu olemerako n'oggusa ensonga zo bwe ziba zabalala era nazo n'oziggusa naye nga nkubuulira problem the person that dropped the ball n'atulekera consequences returning office ne beyeekobaana nabo omulamuzi oyo okumanya yali open okimanyi nti ewamu yabalanga nga naluba bamuwadde butono nga yes nga DR form yali yamuwa butono yes nabu recovering ayina ne we baali bamuwa 26 nga buli 126 nabu correcting yes waliwo we baali bampa oba 2 polling station zaali zifaanagana market triangle open space ndowooza ne market triangle nakat to something kati ewamu nga nafuna 2 ewala 43 naye both of them mutali zombi baali bateekawo 2 both instead of 2 ne 43 era n'abala 2 n'abijjawo n'anteerawo 43 so ye yatereeza ekibalo nga bwe kyali kirina okukola ki okubeera naliwo wanakakana nga alina 2 3
n'obugwamu Namere nga nyina ebiri kitundu n'obugwamu ekimakinga n'abalonzi kye baali bamanyi nti akalulu kabadde kakaasa mmeme tight naye Namere yakoze eki yakawangudde ekyo kyekyali mu balonzi era kyekyafuluma mu box era kyekyava omulamuzi kyokka nga box 6 ziri baali bazitaganjudde naye zze ekirungi nga ku ddiiro alwanze nali nziwangudde waba singa baali bataganjudde Naluwaze yawangudde yali ekwasiza nti box bazitaganjula kufiiriza ye naye era baali bafiiriza nze so Nalubo wakkakkana wali just oliiridde mu kavuyo yali aliiridde mu kavuyo naye ng'ekigendererwa kwali kubba nze kwali Namere butagenda mu Parliament Kakande ne we yali badde nga ye namba 2 ku nze era gwe baalirangiridde Sawiya ne we yali badde nga ye namba 2 era gwe baalirangiridde the point was Namere tagenda mu Parliament so abantu bano saagala bakozesa ensobi mukyala Nalubowa ebyobulimi mbitumbudde ebyobulunzi mbitumbudde ngenda kwongerako yes bwe mba nsobodde okuloobinga endokwa myaka gyange 5 gye mmaze ku ground endokwa eziri mu mitwalo 5 500,000 seedlings plus mba ndoobinze sobodde okugaba enkoko sobodde okuyambako scholarships mu butono bwange bwe nalimu nga senior presidential advisor naye omulimu gukyagendera ddala mu maaso ngenda kuteeka for now kuba abantu bange nababulira tugenda kubeera ne work plan kalenda nabagamba mujja kubeera ne woman MPs kalenda nga naffe tukkaanya kati essaawa eno ndi ku bintu bibiri amasomero aga gavumenti teri kusaba baana fees katono nnyo mpozi obusente mutwalo gumu 2 ekinene 4 3 nezino fees ze babadde babapeeka n'owulira nti omwana bamugobe mu ssomero lya gavumenti school fees mitwalo 7 n'obuuza yiyi ebyo twabiyingiddemu dda era RCC gyali atambula nange ntambula tulambika amasomero kankubuulireko okimanyi nti ffe tulina first generation ey'abasoma nga beeba n'abato abali mu piwa n'osanga omuntu w'emyaka gyange n'egijo nga omwana we yatandise okusoma mu kika kyabwe yes it's a very big danger yes first our age is not even the first generation of education in Masaka city so nwana nnyo sikitwala for granted I have to break that illiteracy cycle abantu be Masaka bagezi it is a transit city ina potential ayiteru agende Rwanda agende Burundi agende Mutukula agende Mbarara toyinza agenda kubizinga nga toyise Masaka okitegeera eyina a lot of potential agende Bukomansimbi Sembabule naye tuyina ebintu bibiri ebibadde bikyatukateyirinza oba nga 3 ekisooka Kampala nazabyabufuzi zitalina future oli n'agaana n'okusuubula ku munne kubanga weeni alimu ate ye opposition kubanga opposition ate ye weena ebintu ebyekijjiga ekyokubiri illiteracy levels zisuusa abasuubuzi baffe bababba bafuna ba accountant abava eno e Kampala ne balyoka bababba ate nga basajja bafunye abakozi abasajja bafe ab'emmwanyi bababba kubanga abeerawo nga n'omwana we teyasoma kuba omwana ye yali baza ebitabo bya taata naye batono abalina nga n'omwana yasoma kati kituufu nnyo ojja kulaba nga obugagga bwabwe bwedda bulinzi namba 3 mitima mibi aŋŋamba abamu baagala otuleetamu emitima emibi mu kitundu obukyayi obwo butalina puroguramu ate ono musiramu ate oli mukatuliki ate ono byabadde ate ono muganda ebyo bintu ebitalina makulu kati mbakolera nnyo meaningful engagements nembalaga nti ebintu ebyamakulu tegakola ki tegaliiwo world economies ezisinga obunene zonna ziri cosmopolitan ogenda mu New York abagagga abamu ba China abalala ba India abalala baki people don't have time for those funny cheap divisions kati naye ekimu kyempomyemu omutwe kyekyo education ab'omu private bagende kibataka mbadde we natuuka nakirinnya ku mutwe ng'abantu kati batiira ddala bamanyi nti nkola follow-ups waliwo ettaka erimu lye libanga gavumenti erina kukola land fund ng'ekyamazima liri 50-50 ng'ow'ebibanja ab'ebibanja bangi naye ate ne land road bwakunnyonnyola kati bo twabagambye gavumenti kebagule ba land road balekera ab'ebibanja emirembe ng'ekozesa project ya land fund kubawa eri era gye bagikozesezza ekoze our first project is going to be
misaali waliwo gye twakikoze katugenda kikola naye katwadde. Yes, gavumenti egenda kugula balandiroodi oluyombo lukome. Bakwate omusente gwabwe bagule ewalala nabali abantu bafe abawansi babaleke n'obuyumba bwabwe n'ennimiro zaabwe. Then era mu mwezi guno ndi nnyo ku nsonga y'amaduuka. Bambi abantu babadde babagalira obuduuka, abantu balina ssente. Omuntu aza mwana ku ssomero akaduuka okaggadde. Ebintu si biki si byangu. So obayimiri owaayoko you stand surety for them wakati byembaddemu eno street ne bagigala n'ogenda ne weegayirira n'oteesa nabo ne muteesa ebituufu. Olina ganze bampa omwezi nze wiiki 2 nze myezi 2 abali obubi ennyo n'omusasulirako haafu bwe bityo. Kati bye tulimu omwezi guno ogwokusatu ng'enkuba etandise ate olwo tuyingire okugaba emmwanyi. Tugenda zigaba then enkoko bigimusa. Natandiseewo campaign njagala nga agriculture city ddala agriculture city nga buli muntu olinako olima nga ne bw'oba n'akataka bwe kati waakiri olimako doodo olinako olima olinako otunda. Tube ne surplus olina kyolima olina kyolunda olina kyotunda. Tube ne surplus mu kitundu kyaffe tutunde n'ewalala ssente zijje. Bannamasaka baakooye beemupya batateesa mu parliament. N'obeera mukazi okiikirira ekitundu eky'abantu abali shaapu mu parliament balwebaka. Akatambi kafuluma nga umanye mupi waffe outgoing aweweta emitwe gy'abasajja mu parliament. Nkubuulira bino njogera facto wakala Katonda yeebale baaligambye empaayidde. Kati kuluno bye tebabya kuluno baagala MP ng'oli serious ensonga zaabwe teziva ku floor ya parliament. So nja kusaba I'm ready to serve ate mbadde mu service. Mukyala Nalubo wakkiriza wanyooma. It's true. Akkiriza mukole mwenna. Wanyooma wagenda okubanga awalira apalapalanya ng'obudde bugenze nenkukuba technical knockout nenkuwangula. Bamafia ne bajja bakuyambeko nga gomanyi bakuyamba lwakuba baagala kumbe bakuyamba lwakuba baagala kusuula nze. Nalubowa mafia diru bweyika yadduka. Mafia tadiringa ebiri nedda. Kati yadduse. Bwe kiika kiba kikoze eki? Mafia tayoolawo. Mafia talemezaamu tayoolawo. Bw'ajja n'abala ekintu nekigaana olwo ng'agenda asombuwayo omulala. Kaakati nkubulira mukwano waweddeyo. Bakozesaako ako kyayise tebayoola. Mafia tayoola. Tokkiriza kufulumya kwongera kufulumya. Omuntu ajja kulimba genda mu high court. These are battles. Bino bakutuma mu zi battle. Bwagendayo mugenda mu battle. It's a legal battle. Saagala okola ensobi onyoome nga bwe wanyooma mu kalulu ate n'enkuwangula ng'owoze NRM tewangula Masaka yawangudde. Mu bakansala bwe nkubuuza b'olinamu nga mukyala Nalubo waababo ti abo gwe wali obakomandi nga bawangudde bonna bangi. Abatono tuna abasigaddewo mpozira bannamaya abatono ennyo bannamayanja ate bakansala abalala bayidawo abanupu bannannungi. Nannungi gwe bammakkaadi eyanyendo mukungu ate bakansala abanupu abawangudde majeege. Nalubo talinamu yadde talina wakunze abantu Nalubo muboole namere buli mukolo gwentuka ate gwongera kuba nduulu. Oyo ate munange mujje mwekalakase tewali yazze abantu bakulimba. Lawyer ajja kupika ng'ayagala kulya ssente. My office is open to you kuba kati you are my voter. Nze nkuvunaanyizibwako. Yes. Nze nkuvunaanyizibwa kati munnaye kankubira abantu abamu awangula omuntu n'amufuula mulabe. No need. Nze kati oli mulonzi wange buli muntu ow'e Masaka City kati mulonzi wange n'atampa. Kati nze nawangula nze nkuvunaanyizibwako. Talk to me, my doors are open. Jangu oli mukyala ayingidde emyaka egy'okutegekera okuwummulako naye tekijjawo bitabo byo bye wasoma. Jangu okola ebirala. Togenda kubeera mu myaka gy'abaana baleekaana balemezaamu kuvuma tekulina kyekugenda kuzza. Jangu okola. You can even get a job in government. Oyo omukyala by the way weenyani. Nze ninamu ekirowoozo nti weenaalemu. Nalubo? Yes, kuba yabanga weenaalemu. Ayinza okuba bambi yagenda mu Nupu ng'ayagala soft landing. Ayinza okuba yabivaamu byenaalemu.
ayinza okuba anti kyengamba nti ayinza okuba yagenda mu Nuupu ng'ayagala soft landing nti nga kyova olaba yabeeranga nnyo ne confidence eri nti eno tebalonda NRM eno biki kati n'atanoonya kalunga ye nti olw'okuba ayina kaadi kati soft landing manya yagaanye ebintu byabadde byakusiitaana ukakananga namera kulese mu kkubiro ukakananga namera kulese mu kkubiro swi bamugazeeti nze dda ali mu maaso ga Anita Amongo ateeseza Masaka City ali maaso ga Anita Amongo natayebwa alinda motoka afuwa luzungu ateeseza Masaka City n'olwekyo mukwano alinda 315 kyonna kyekiri era nenalobowa byabadde alinda nga bya Namayanja n'olwekyo mukwano ova ku Namayanja ddiira abaagala okukozesa va ku balooya bakulimbalimba tuula ne Namere. By the way, I'm a very kind-hearted person. Ate siremezaamu busungu. So tuula ne Namere mukole bibatwala maaso. Omukyalo oyo nakolako naye nga ye deputy Pokino ate nga nze Ssaabakunzi wa Buddu FCS. Nga tukolera ddala tuwuliziganya tukola ki and I've never changed the way I saved her in my phone. So ajje tukolere Masaka City bannaye. Mikwano abannonda mwebale nnyo mwali emitwalo 2.2+ abatannonda nammwe mwebale ate nkimanyi gye muli era toyomba nnyo kumala lunaku lwonna mu kifo ky'okukola osibe ng'otunnyonnyola nti gwe Namere tewamulonda nkimanyi gy'oli nkimanyi gye muli kubanga mugwa mu mitwalo giri 2,000 mmeka mu 3 oli mu 2-3 olina wadde mbokola katishyati n'okateekako 2-3 mugwa naye tofaayo nze mwenna ngenda bakolera ofisi yange temanya ani yannonda n'ani atannonda jangu ombuli ebyombulira bwe biba bikuyisaawo nkuyambe ndi mukyala amanyi okupanga ndi mukyala ategeera omuntu wa wansi n'owa waggulu n'owa wakati so talk to me wendi ne bwoba twonfunye ofisi zibaawo nzigule tukolagane Masaka City eve ku step emu edde ku ndala mikwano. Buganda etwetaaga, obusiraamu butwetaaga, Kereziya etwetaaga, Uganda etwetaaga, family zammwe zibeetaaga, abaana batutunuulidde, future generation ebalidde ku ffe. So ekimala kikola ki? Kimala temulemezaamu nnyo. Namere yawangula. Gye muneeyongera okutambula mujja kutegeera ddala nti ddala Namere jju. Yakuba omuyembe ddala ne gugwa mu ngalo ze bwe kapa baali bagumuseeko n'abakuba emisinde n'abakuba engwala n'agubajjamu. Omulamuzi temumulumba. Mulamuzi ye bambi yajja kutunga bituli ebyatandikibwa returning officer we wali obuzibu Electoral Commission tulina obukakafu nti teyatudde butuuzi ensonga ezo eraba nga ekangavula abeetaaga okukangavula. Kitukakatako nga bannayuganda ffe nyini okutegeereza ebyokulonda byaffe nga tetutunuulidde pulezidenti yekoba Electoral Commission kuba bino bikolebwa bannayuganda bannaffe ababbi b'obululu bonna bannayuganda bannaffe. Ekintu kyekyo. So yoyo Honorable Masaka City. Ate bannaye Farouk sikugambye ng'ogyeko abe Masaka City buli mwezi nja kuba mpaayo basingle mother 5 emiliyoni emu. I don't care even if you're not from ne woba tova Masaka. Buli mwezi olunaamala okulayira bwenti. Yes. By the way, lwaki sikwasa gwe Farouk sente ezo nga gwaba saving munfunireyo omuntu banaye Farouk gwe mbanzi kwasa millions of my salary. Yes. Every month okumala emyaka 5 gye naamala mu parliament y'eggwanga bwe ndiba mazeemu 10 ndikikolera emyaka 10 bwe ndiba mazeemu 2 ndikikolera emyaka 2 bwe ndiba mazeemu 5 ndikikolera emyaka every month a random single month. Bawaza kwekulakulanya kweyamba kwejja mu kizibu. It's up to them. As long as 5 million of my salary. Simanyi musala mutufu bawumane empigwe bafuna but whichever it is. Tegezo kolera bantu. Yes. 5 million of my salary. Abasirikale nabasuubiza dabakyala babasirikale. Ogenda bocha. Kasijjagirwa nabo 5 zijja genda waabwe. Nze million nga 15. Yes, about 15 million of my salary directly going to people. Directly, and I'm talking about every month. Munange Farouk fete twazze kunoonya mbeera sazze kunoonya kwegattagatta nti noonya nnyumba noonya ki ewange Masaka omanyiyo.
ewaffe n'omwami wange Kampala omanyiyo. You know my life. Ate gw'otambudde nnyo nange. So I'm telling you my dear single moms, I know waliwo life ya single mother gy'atasobola kunnyonnyola muntu yenna. 5 million zibakutte mumunondera omuntu Faruku ndabanga omwerufu ndaba oli mwerufu balonde gwe baagala muba mwagala nze Faruku yo omulimu gwe kuzituteera ku kamera nti banaye sente za Nameere ono wuuno ye yazifunye n'oyo wuuyo yazifunye omwezi oguddako tuli gundi kati njagala nga omwaka gugenda okugwako nga nkutte ku bulamu bwa single mothers 6 direct bw'oyagala every year jijja kuggwako emyaka 5 nga tuli mba single mother bimeka 3 tuli yafuna yakakati 5 every month 5 million nga nzikwata bulungi nenzikwasa Faruku oba single mother w'eggulu oba w'e Kampala ekyo kyo kiri national tekiri kuba Masaka bokka kuba bate nyina programs zaabwe Masaka balina ku package ndala balina package kati nabaleetedde banka y'abayiribi oweewola miliyoni 5 n'okuka wansi nga totaddeeko musingo toleese magoba tukuwa emyaka 2 era nga wulira nti y'abayiribi yes banka y'abayiribi egenda 5 zikutte faba outside Masaka 5 zikutte mwe bambi kubanga nammwe muli bafaani ba Nameere mu musabira azaba Uganda webale nnyo nansa nakyanja whatever oteekayo buteesi linnya Faruku omwezi okuddako munteekemu nga bakuwa kakaddeko ng'ogamba waayi Nameere webale kuyingira parliament mukama kulembere Nameere ddala jju ojja kuba abantu nga badduse gye balondera bagenze Masaka ekisanja ekiddako ku nnonda oyagala tageti y'abantu 6 buli mwaka single mother basingle father mu nsonyiwe focus eri ku single nze nonze Faruku era we muba mwagala bw'omuba mwagala omulala nga mumbuuzi bw'omuba mwesiga Faruku ajja buzi ku parliament ng'azisayiningira buli mwezi mugende mwekulakulanye maama gundi gendo wekulakulanye naye abe Masaka bo package single mother yazitwala baakoze eki ekyo tukyagala ekyo kyetwagala tugendeyo ku ground bane twakuwa akakadde netwakuwa 6 ziwateeka mu nnyanja business nga kakadde kaba kajjudde ziba miliyoni 5 z'abantu bameka 5 per month omwezi oguddako nga tuwaayo abalala n'omulala 5 bane maye bagabana 2 ab'e Masaka be bali mu banka y'abayiribi be bafuna 2 abaki b'e Masaka bonyina basingo father nkyabeetegereza naye kasooke bamatha bano basusse obungi basingo matha bano basusse obungi basaana kwatibwako sifayo basingo matha oba afunye mu program kyeyaga I don't care eyo yo modo bagiyita Nameere single mothers model I don't want to know oba oyina loonizaawa kigambo single mother oli wali ogulubana bwana nga kakadde ka Nameere kosooka okakuba ensawo oyala tubyogereko Nameere kino kyokoze magiraze fe tugenda kukolera abantu ekyo nkyeyamye ku TV za ggwanga kana katambi tugenda kateekayo myaka kino nkyeyamye ku the biggest YouTube channel mu ggwanga lye Uganda Sakozi Faruku. It is the biggest YouTube channel and this is the biggest YouTuber in this country. Ekyo yamye eyo ndagaano n'abana Uganda 5 million buli mwezi Faruku ngazino omuntu tagenda kubeera mu parliament naawe omuleeta mu bintu by'okuyamba abantu single mother ali eyo jju Nameere jju tegeka butegesi ogenda bugenzi kugulya Faruku wenyingirira bwe paka single mother mutegeka oba omusala okusooka guba gwa May oba gwa ddi leka sooyingira bejjwi ebyo Masaka babitandikirawo abo bo bali special package abo nze mamito be babebito abo bo bali special kati bino bambi byabano spill over single mother wegayaza kakutte kakutte owaluwa
kyafenna ng'osasula akaduuka myezi ena ng'otandika okukola ngewayina mmere yebale kugenda mu paliamenti naye musooke mulindeko okunkubira asooke ayingire naye olwedde gazete ndi obutala bwaka sayini eziraga nti agenda kati ate omutwali gazete yabalinze kulayira ekitegeeza gali abiringa lye lya musente zuuli naga nyinza n'omwongerako abiringera galya bane mwebale nnyo mwebale ddala nammere neyanzanye honorable nammere Justin Subuga mwe musabe busabi naye nga sayini zonna ziraga nti yayingidde dda so 5 buli mwezi single mother real single mother tujja kufuna komiti esunsula nti oyo mutuufu kitegeera 5 kayinza okuba katono kuggwe naye nga kwoli kali life changing akazeyi kanene kakola single mother kamukolera amina kuba single father tukubye ekikono akati mama yandi badde ateekayo single mother asobola oyiika basingo father nedda katuje tumbalekedde lubo wasse bina n'oli omulala simanyani